Webale nnyo genda maaso n'okubanga otwegattako amannya gange nze Wasswa Emmanuel nga bulijjo. Trust Media Uganda, subscribe. Wasswa Emma YouTube channel, subscribe. Obenga otwegasseeko. Programs zetukola zikutuusibwako bannaffe ababivu Organic Access Building nga bulijjo okubanga ensonga bazikwasaganya. In a very special way, nzize mukama wange wa Brands Shoppers Uganda wano ekabalagala okumpi Tirupati Mazima Mall yankubidde esimu nangamba Emma parking kamera zo osituke n'abantu bo ojje ogende ku dduuka lyange osisinkane muwala wange munyumyemukko okitegedde nange nengamba nja kusituka kwa boss angambye wane kabalagala so kwe kujja bibegere bino nejja nesinkana PR omukulu omwogezi omukyala amanyikiddwa nga Eunice. How are you doing? Fine, how are you? Oli bulungi? Ndi fine. Wanyonyola ensonga z'okuzaala juice n'onjagaza okuzaala bannange. Zaala. Negwe nzaalamu yali abuze teyalabika. Akyabuze bwe namufuna nga nzaala. Oli bulungi? Ndi bulungi. Brands Shoppers eryeta? Nungi. Okay. Mutulaba Kanyiriro. Kanyiriro k'amaanyi, skin yaddala ebizigo bye biweesiiga. Akyamuli mu bikwiro ng'eya. Ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi. Oli bulungi? Ndi fine. Okay. Obulamu buli butya? Bulamu bulungi. Tuli mu Christmas season ofuse Father Christmas. Anti kati sala kyagaba birabo. Nzadde naali eyo. Togenda mu dduuka litawe ku baana birabo tugula ebeera win ompa n'enkuwa. Ompa sente n'enkuwa byoguze n'enkongera n'ebirabo. Kanyange mpa ku kikofiira nyambaleko neeyagala. Beera wa. Kimpeereza lina. Bajja kukimpa kiri nkiraba sinza otakumesi kyambalangako. Okitegedde. Era Brands Shoppers egenda kuyigiriza obyambala bino. Yegenda sooka okukinyambazamu. Wow, that's nice. Anyway, bagenda kimpeereza nkyambale mu konjoge munambi. Mami yangambye nzijje wano. Okukyalireko. Ye. Nangamba jangu n'abaana bo abange benzaala. Ne mugamba mukazi wattu nga sina baana. Nangamba gwe wenna ne mugamba sina ne nnyina bendabirira. Yangamba nzijje n'omwana still n'omwana wa Calvin Kayanja. Okitegedde. Bona yangambye mbaleete. Nanga nti abaana bo babiri. Olina n'omukwano gwo. Calvin y'omu. Kubatole ku dduuka. Konze kale tusoke. Okusituka okujja bali awo. N'obwana bubiri abasista wange. Babeera baana bange of course. Benina kati bandi presenting nga bendonya bwe naazaalamu. So tutuusire ebigere bire betuze. Kiki ekituleese? Olunaku olwaleero engeri gyeri wetuli mu biseera bya Christmas ate nga kyetwategeddeko wetwakoze research yaffe naawe wezaalibwa mwezi guno Emma sikyo? Yes. Emma baana ba Christmas kati ekiseera ekya December kibeera kyagaba birabo twayagadde ojje ebirabo ebyaffe tubikuwe ng'omwezi gukyali. Linda mukati ni mpulidde. Ogambye otya? Leero kyakuleese kugabira birabo twagadde family yo yonna ejooge nga ejogera kuva ku Brands. Tugenda gaba ebirabo eri family yo Emma. Tugenda kuwa ebirabo maama wo, tugenda kuwa ebirabo gwe, tugenda kuwa abaana bo biwaleese ebirabo tebaze tutunulako butunuzi. Baze kweyagala. Deba nange YouTube eno kyetagenda kunkola. Omuntu yakola YouTube yenna gye wasinziira. Wakola ebintu. Ogambye otya? Tugenda kuwa ebirabo. Tugenda kuwa maama, tugenda kuwa abaana abo n'omwana wa mwami Calvin Kayanja. Tugenda nawe kuwa ebirabo ne bali abaana abato abalala. Birthday yange tennatuuka. Anti omwezi kati engeri gyeri December eno ebeera bagiyita omwezi mwenda. Eno bagiyita birth month. Yonna tubeera tuba celebrating ngamwe. Ffe abazaalibwa na Yesu. Bwe ne Yesu n'abalala n'ebisigalidde mwenna abantu bonna abali omwe December. Katubulemu katini nnyo kubanga kyongambye. Wow, banne mbadde mpumuddemu katini nnyo. You know, Eunice. Like, so could demo the byongambye. Are you confused? A bit confused because like what way we start basic olangako. For real in my lifetime. It's surprising.
eya surprising ako bamuita Maria. One of my good friends, my closer people benyina ku Lusegere. She's my good friend Maria. Omuntu wo ku Lusegere goba naye. Last year. Yaso kumpa surprise yaso. Before those weekly giving me money, awali bampadde ko sente mpitizi banyine bazenjira naye ono Maria yasoko kumpa ekiramu. So this time around, man, I can't believe. Kwa mama wange bukyabaawo si celebrating ako ku birthday ye nowulira ne bonne mwezi gw'omuzala sigumanyi. Kadi mami de tumanyi wana bamuzala mu December fe tugenda. You guys have challenged me on a serious note. Sagala kuli mochitegera. Muli bantu balungi anti. Muli bantu balungi otufuddeko nnyo like every time we twaba show yo or to mentioninga ekyo kyokka kikulaga nti omuntu bulungi. Ate nasibanga nti tuwaayo sente nti obaki otwagala bwagazi kati naffe twasazeewo tukuddize. Ekisinga okubeera ekikulu kya byonna nyinza okuba zesanyukiddeeko but gye majja ekirowoozo ky'okusiima mami wange ekyo kyokka anti kubanga senga teyakuzaala senga omukyalo oyo teyakuzaala tetwandibadde nawaswa Emma abantu tebantegedde brands shoppers naye kati batutegedde abantu bambi n'ekirala njagala nnyo okwebaza abantu abo aba inboxinga abakyala okuva ebweru abaami abantu abasuubuza bajja nagamba waswa Emma enamba yonna gijja waswa Emma senga si waswa Emma temwanditegedde brand shoppers senga tetulinawo wano senga tewali atumanyi kati lwaki nedda tu celebrating mama tu celebrating omutabani n'abaana abava mu mutabani. Wow, ibanange singa anyway abatabani abamuganda baba babo segere kuzala babo nena kuzala kati zale edageza okuzala je tuzale badage kubanga kyemungoze honestly I'm so happy sikulimba mami you know kachine onyisiza nnyo nebuuza kugasi kitegeera like someone nagamba omanyiza omuntu wampa ngejesa tafuna bintu byabwerere if someone gives me ne wabampadde ki kinsanyusa nfe ebintu ebisinga tubitufuna nze ngo mbikolerera like but I'm so happy. Birthday yange bana etandise okubeera celebrated ngena kuzomezi mwenda. Yeah, eno birth month yakweyagala sanyuka nobody vibe wajulirange jjajigobe. When she told me yangamba Emma oyina kubaana nemugamba sinagira nangamba olinda konza why bichali bizibizibu. Okay nemugamba I have my kids around yembera nabo nti mujagenda kuduka nemukwata ebubiri akakalenzi n'akawala nangamba hadi mukwano go Calvin akuwerekereko abasobola bakuye omwana omu nengamba wange bampe yakawala ekitegedde. So if I'm to ask Calvin omanyi Calvin omwami oyo Calvin Kayanja YouTuber ali ku Facebook okusinga kwasinga obeere nnyo. Yeah. Then ate bambi atumentioninga nadala omwami Lutaya Rodini nanyine edduuka lino we bamumentioninga ye abalaba abafollowinga so bamumentioninga bimusanyusa kati leero naye yasazeewo naye omwami yokaleki babereko kye bamuwa oba omwana we kati bani nalabe batuletedde awo omwana omuto anti yoyo guyanga omanyi Calvin yo president w'abakadama bankuba kyeyo oba okitegera alina ebintu activism ebyo byakoze. He's my very good friend. Noza bwebe eri omuntu gwenyina mukwano we ku media bamuyita Calvin. So I'm so happy kubanga musono kundowoozaako nemulowooza ku family yange nemulowooza ku mikwano gyange okitegera kugamba oli wasalawo kuwa n'agamba nkuwadde n'emikwano gyo ngikoze eki abeera akuweeredde ddala mumpadde nnyo nekyogera sikiina museke mpa ebirabo byange nga mutezinabagenda museke mubyefe kubanga mudu ziba zituuse ziyinza okugenda okitegedde. But I'm really happy. Nebaza nnyo mikono gyange mwenna bannange waliwo ebintu soka olindeko kakkana osooka otule ne wansi. That is it. Buli wogenda nga okola ebirungi I just thank all my friends benkola nabo ku YouTube. That is Edgar Wycliffe Sally. You make this happen. Uncle Nasa, my sponsors, Beef Organics.
you know, ebino mumbi nkoledde nentuka wendi, you know, abatuka brand shoppers navo nagamba I'm dressing you up this Christmas season. It's because of you guys. My team njenkola nayo on YouTube. You know, my YouTube community, Uganda YouTubers community, you know, muntu ala forward. Presently you know, Nabs ala Dennis Duke nabalala. So wow. Kati njagala byebiri bwa kubabwiza nsoko njagala kusobola kulaba ku byange sina kulaba ku bya mulala. Ediga wano toliwo. Njakuwa ku byange. Kitegedde. Njakuwa ku byange. Jamu. Oh my God. Gena kusumula birabo bya. Ze byange sibitwaga mu nkukutu. Bitwale nse birabyeko wadde. Bange birabo tebabirekera nga bisibe. Wow, this is nice and I'm so happy. Brand shoppers Yugi, you know, representing a brand like this one, Kabalagala. Bane mami, Dr. Rodine, you know guys, I'm so happy. Wow. Kichokera simanyi. Banange bano batwa n'ekifo kibayita picnic house. Teyakomo okuyampa ne picnic house wali egaruga ewagenda okubeera pati yaba omanyi pati yaba YouTuber mikono gyange ba YouTuber bwe twatesa awo ne baga abanaye ng'ebifo bibuze nenjogera ne mami owa Brands House Shoppers Yugi nengamba mpa ku nyumba yo ku makago agali ku nyanja tukolera pati yaffe nangamba Emma mikono gyo gitwali ya dagi. Wow. Kati gena kusoka na bino. This is what? Tunawasa. Kanjigambire mu kamera tunawasa. Yeah. Watch as a girlfriend, not at Mr. Kolandia. Not afraid akantu kano mu nyumba tajja kudda. Wino kufira mu nyumba ne bunya bulungi no kyankalanya. Omuntu nagamba banange kana kantu yakajje wana kanonya nga talina wakajja nga ina kasanga ku Brands Shoppers. Kati kano kebayita batya? Motokayo oba mu nyumba yo mu kisenge kyo. Ndaba kekigambo quick. Bakaita quick. Ka air freshener. Fuira mu nyumba yo ne bunya bulungi. Ne muduka lya fe tufuira mu bintu nga bine tebina kuminsinga. Gwe. Bana ndi musanyufu nnyo, you know, giving you some things like these ones. Ano wakati nkakoze ntya. Omanyize ebyange nejajja wanga amanyi wetugula ebyokatu tubyantu bimalawo byonna. Nyinza okufa nga situusekka. Mala kawuliriza akuwa. Ati nenyola wa. Nega wano. Nikafuma fuli mu bango wale. Nako. Kano kae air freshener. Motoka yo mu nyumba yo mu kisenge. Wesirikire mu motoka bavuga okuva ku airport. Kano kalaba. Eno perfume ono oil perfume. Zezinezo kwambala. Zezinezo kwambala ezebe kati emogenda wunya kigaga. Nagaze nenga before nafuna sente ngamanyisa nesi before birabye. Eno oil perfume nungi nnyo ate tukuwadde zo esinga okuwonya obulungi eno yo eri mixed eringanga wogamba mbu cocktail erimu nnyingi nnyo kati empewo buli bwefuwa ojja kuba owunya kirala tuyinza okuwulira ng'owunya golden pin tuddamu ne tukuwulira ng'owunya guki byonna nga biri kuno buli mpewo weefuwa ng'owunya kirala nga tumala abakusemera bagamba omusajja awunya ki tebakutegeera. These are all mine. Wow. Wande mumpumuze mukati nnyo gwe birabo bakyabimpeera ddala. A minute. Banange njira nempumula muko anti brands enzitabusi. Man, I'm so happy for this. This is my perfume. No. Teka wansi wa mitwalo 10 ndi sure. Kubango tutte kirungi. Wow. Perfume emwe unyebika 7. Thank you so much. I'm so grateful for this. Kanjitekene wansi. Ndaba senga wanga nkubira sisijja na mukwata agira nninda mukubanga. Senga agira nninda mu. Tunabirabo oluvanyuma ebirala nninda birala. Kubanga ndabo kyasumula busumuluzi, you know. Oli kuwasa my YouTube channel subscribing. Tuli ku Brands. We are celebrating the month. Man, ebirala byange bisoose. Omanyi nagamba nasanga twakatandika omwezi. Nemuga naseno birthday yange jenete mu mbebera bya rais. Zituletera ne bikopo mbusimanya ogena kumpanya.
Wale bwe ndalekira embira byebbeyi. Happy birthday in advance. Yadake. Njikuzange nakusomezi mwende yange ngechabula kenda ku 15. Bega nange waswe Emmanuel. YouTube ene jakunzika. Kina eno mask. Ekole ekiyo. No mask nungi za mulimu ez'abaana mulimu n'ez'abasajja abakulu abakyala abakulu kati n'abakulu kati waswaye tumwagala nnyo atufudde ekite tuli namwe okutumanya tetwagala afe covid simanyanga buno obulwadde obulala obwaze tulina omuprotectinga kuba kati kyuma kyaffe tetwagala alwale kati omala ofuna akajabu ko wali noyambala mask ako nakafuna dda kajabu kati mask yebadde ebulayo si bwe buno bumasiki bino zino ezammwe eza bulijjo Ediga banzije ku mask za kasanvu ndozera kati wengenda mask yena kitundu giraba yaddala yaddala byo biteke wansi mpola teeka wano kati emisati ya Emma nada bifana bye nyambadde tebifaanana this is mine eyo sati ya brand ki company El Cadin ekole etya ye Paris ye France eno jola baje nyambadde bajimpira dendi makabaira teyagira migugu omukyala mukwano gwange yampereze sati emu mu package yagenda ku DHL kati no bampadde ye France ne banayenze enfudde nyine ye France nyine ye Germany sati original ekiri kuno kyekiri ne kavera muzidde gwe beba nangenze waswe Emmanuel jiwulire omanyize byange bigwerawo ezo kutatuka kakansoke jesire namu wanange happy birthday to me banange ngade yanziza mami brand shoppers yogi ebyo babikwange nakuzo mwezi mwenda ngebule na 15 birthday tuke. Wow, that's nice. Thank you so much. You're welcome. Webale nnyo bino byange ati zempeddeyo ninda byabalala tugenda kuddako kati engeri ntino gwensonga enkulu yes kati omuntu omukulu omulala gwe tulaba yes addirira Emmanuel oyo abeera nyazaala wammwe okitegedde ebya Naalongo bibagenda okumpa kati yibanange mami thank you so much okunzaala you know webale tuzaalira omusajja ono omwami ono waswa omwana ow'empisa tewerabira omulungi tewekubira bulala twali supposed kubeera aba but ekyewunyisa ku birthday yange kiri kimu olunaku lwe celebrating a birthday yange lunaku lwennyini brother wange lwe yafa my twin brother kitegedde so olayinza okubuza yafa atya ye teyava mu lubuto wamami nga bamuoperatinga so 25th December mba celebrating emyaka gye mpeza nga tewezijukira noli abaweza emyaka kwe yakola ki kwe yafiira so RIP my brother Kato yes so yose hamula banako okay that is it naye kati bino bya mami byo mami wawaswa tumwagala nnyo kubanga yatuzaalira omwami ono atufudde ensonga kala brand shoppers tasazeewo tumuwe gomasi ye ng'obudde bukyali eya Christmas afuna obudde mwagenda ogitungira obudde bukyali kati no gomasi ya mami waswa tukwagala nnyo webale tuzaalira omwana ow'empisa twamugulidde n'amapeesa n'omudalizo byonna atunga yabulayo amapeesa omudalizo ne gomesi namba oh my god bino bya mami brand shoppers Naalongo ekintu kino wakimala teri kwambala zile ziba mu downtown wow eno yali nnyonyi gyolaba ne bagimpereza direct Kampala zajidde mu package for sure I'm so happy simanyi kyakubagamba aba brand shoppers webale nnyo kunesiga webale kumpa birabo ne munzirizaawo bannange n'ebiseewo katini noda luweweera okitegeera
Mami neyanziza. Mami wangu kumuguli olugero lwa Christmas. YouTube eno bino nandi bijje wagwe. Ya labayo. Brand Shoppers Kabalagala. Ye bituwadde 070786 namba ya Eunice. Buli awulira nti oyagala nnyo Emma. Bulira mama ogomesa eno. Bweti. Gitumize online. Buli awulira ngo oyagala nnyo mama wo. Make it a point otumye olugwe luno. Bweruti ku Brand Shoppers. Enamba Brand Shoppers ebekubuze. Gisabe nzi. Banaye. Take en olugwe lwaffe. Take wano. Mpumuza wano. Wano. My God. Kati kati soke tubeko katono tuwe n'omwami Kayanja. Eno ya Calvin. Wano tugenda kuwa muwala w'omwami Kayanja Calvin. Mukwano gwo. Aje? Asoka je. Pretty. Changu wano. China futa lingela tata wacho. Yebadange. Oh, linda kusembera. Come and pick your clothes. Jangu mpola tufune weza. Jangu wano. How are you? Fine. You're fine. Where is daddy? Daddy aliwaka. Daddy bamwita. Office. Tunura akeli we batiyeli. Daddy aliwa. Ali ku office daddy yani. Daddy Calvin. Ali ku office. Zino zilaba zinengoye. Zizo bagenda zikuwa. Izino. Nzitwala waka. Ogenda kuzitwala waka. Ngenda zira ku manu wangu. Ogenda zikola otya? Ngenda zira ku manu. Ogenda zira ku manu. Ale daddy. Ne Sandra. Ne daddy omulageko ne Sandra. Ate Emma. Ne Julius. Bana ngono idota wa Calvin Kayanja. Pretty as of receiving engoyeze on behalf of the father. Katika no wanji ogwabyo otya? Oh, Calvin okuzo omwana n'empisa. Mbone yaziza aunt. Buno obutima omwadde. Ezo zino bunaite. Bunaite. Oba okusulamu. Buli webuti. Bunaite wa beyi buno banengandi bulabika bulungi nnyo. Olabye engoye zogeno sulanga mukate. Eno Uganda Emma abazadde tebalina kwambaza bana bigoye bizitowa. Eno Uganda omwana yambala akantu wekati nale mufune bugumu ekiro okujjako buno obuntu ntwaliwo obuba kuba ekiro omubiri ne reacting burashi ezobo. Wow. Ekijja kukola zino zizo ozikutte omwana bwagenda okutandika ogenda kola atya? Ogenda zigendako wati kya Suzi. Kwata ne zino yako yesinai yesinai yewe byo bimanyi ate kano ka dress okalabye nako kako so okalaga abantu okalabye kyokamo ya gamba auntie neanza auntie mumulabye. Thank you so much. Begena nengo yezo wali mpola. Wow, tuyanziza nnyo munange. Tuyanziza nnyo. Yitawogende mpola wali auntie Aisha. Bana, we have a Brand Shoppers UK. They're surprising us, I just appreciate the love and the friendship we are having. Ostegede ulungi nnyo. So that is it. Nchayo mchana Eunice. Ali mukumpa bidabu. Ate bino. Biebiriwa. Yebana, tiri wano. I'm just happy nti abantu abavane batusiima ne batudiza. Kale ndi musanyufu nnyo n'okusinga kyemulowooza osegera. Manu wa Brands simanyi kyakugamba but I'm so happy. Webale nnyo munnange okitegedde. Ozinkomerezaawo tukode tutya? Tuzipange? Tugenda kuzipanga. Kyala kire baddaye. Embeera oziringa za taata wo sennyini. Wanji? Eyo mask. Eyo mask.
kuliko neza abantu yagala nkuwe mask nja jukapiro kitegedde nkole ntya azino z'abantu bakulu ne bagenda tuwendeza abaana bato bagenda tuweza abaana bato kitegedde bulungi omwana ali so lively ajja kubanga taata we yennyini gye bujja ogenda katwala waako ewaka nako genda katwala tukyagenda mu maaso n'aba brands mpolampola tokoona bambye webale abaana abato bane balina embeera zaabwe mulabi katobalingiza buki anyway we're still on here at Brand Shoppers Yugi Kabalagala near to the party Mazima Mall yebagezako twabirawo byaffe bya Christmas otyo ebyamwana tubifunye kati bino ebiddako tugenda kuwa baby boy baby Usimani yo kitegedde oyo nogolaba anti ne wakubadde njagala nnyo kasaaka ab'ekiro nga mutulugunya ngadda mu mbeera so baby Usimani soko je baby Usimani jangu bakuwe engoye oyo nomulaba oyo mutabani wa sister wange my best friend and the best sister gwe nina ku nsi eno n'abala gye bali nayo oyo mukwano gwo yamanye ebyange jangu kimengo ezo ati omulabe fuju liringa lyakko gyawe omulabye come here oli otya baby Uthman tukontulekeni anti agenda kuwa engoye oziraba soko nzikwati zino ngoye za Christmas okitegedde ngoye zaki za Christmas buno bayita buki buno bwoye buva Mother Care ndowooza mbulaba kuliko akasaati kano ka long sleeve nayo oyinza nokataninga up nokola katana up waggulu bwoye kalungi nnyo come side this side jangu mpulira kuliko ne kana akapale nako kapale kalungi ate nako zino byebiriko agala nakwambalirawo abitege ayagala kwambalirawo katulayo bagenda kwambala yavubuko kende mama myakwambaze okumbera adukide basasokogo nawe ageze kola ki otyo ageze kwambala ng'akyayambala katujjatisumulebe yambala akamwa kime ebirala wanyisi kyo kiganyo nawe oyagala kwambala ojja kwambala edda soko dde noono katono zimbirano wendi tukole program tugimalise tulawe hiya wamala tukyafuna bane ebirabo byaffe twebaza nnyo Brand Shoppers Yugi for working out with us okitegedde bulungi nnyo mwebale nnyo bannange okukeera ku makya ne munsiima n'omusoso okunsiima omwaka guno teri yali ansiimyeko guno omwaka abo muguddewo emikisa bagenda kumpajja kuba ndi awo wabayangamba Emma kiki ekirabo ekitegedde bakyatuwa ebintu okimanyi zino tukyali ku Uthman zino stocks ze zonna zize ezo zintuuka nange zonna zize tetukusanga musebo temusanga mu stocks z'omwana tetukusanga Uthman abaana zino ziri ajja kimu stocks ze wow this is nice nange nga ndi musanyufu nnyo this is for baby Uthman wow this is nice neno sweater iye bino bina bya mutabani onyumye bakuwa kyekirala ssebo ekiki sembera wano zino stocks zizo nazo genda zambala ne zino zizo mwena mugenda zigabana tofaayo soko kyuke this is it gamba anti neyanziza soko fukamire wansi omuganda sati genda bagikwambaze mpolampola Uthman genda bakwambaze esaati ebyo byabalenzi naye goberera bali mpolampola twala eri mpolampola yes oyo biteeke wali no problem tewali buzibu wala no kanange
So tukyalina bannaffe bano aba brand shoppers mikono gyange gisazeewo gimpa ebirabo bya Christmas ebirabo bya birthday yange of all mumpadde ebya mami wange. I'll be open. Mami wange badde simugulira nkugomesi. That is the fact. Tukuwaze banja. Simugulira nkugomesi ekyo kimpaliza okudda ngule gomesi endala. Njigatte ku eyo. Era banange mwena abali eyo abakyala bagenda okukola emikolo egy'okwanjula endaga ebintu ebito n'abagala okusiima mujje ffe aba brand shoppers tulina gomasi ennungi ennyo ez'emikolo eziri simple ebirabo mujje tubaguze gomasi nga gomasi tetuwadde mama wa waswa yes Nalongo yanyiridde dda tubuzayo mutunzi eka ajja kutunga bali bajja kutungira ddala kati awange gye bampadde gomesi mumpeyo n'omutunzi omulala kati ate bino bya muwalawo Tasnim watugambye nayo n'omwana yaze nyina abaana Tasnim come here leta masa manene wano omulabi oyo dansa queen dansa azina amazina ati omulabi ekibanda how are you oli bulungi what's your name Tasnim Nakafero omulengedde uyu maaso manene lero ndi abana bembera nabe wake nagamba nti she's a daughter to my sister my best sister onawe bayo ni muganda nga mukwano gwo okitegedde oyo yamanya ebizibu byange byonna ne gye ntambulira yamanyayo so tubulira ng'ogenda wasa nange ekintu ky'okuwasa kino ekintu ky'okuwasa kitabuse naye of course so olaba bagenda kuweza Christmas kano kako okalabye bulungi nnyo kati anti soko muwulire ekiddako bagamba batya nga okuwala olugoye owa stokes atabuse bannange ayagala stokes anti mugambe neyanziza obwe buno olaba ba Christmas nabuno bunika bulungi ndozola bakuwa ebintu bannange okitegedde bade nga tuyanziza nnyo thank you so much mutwadde ebintu ate ebyebbeeyi ate ebirungi kubanga namwe muli babbeeyi byaddala bagambe Emma babbeeyi bannaye senga mulaba abaana wano batambula kigagga bana neyanzize bane mami thank you so much mwebale ddala abantu abatukkiririzaamu ne mutubelevingiramu ne muza nga mutuwadde ebirabo this is so nice ebyo byona kabiweddeyo kakati kikyo olinawo mu stock ekirala so compare kitweringa kubanga engeri gyenteekateeka okufunisa omukazi olubuto namwambaza ati tekagwa akantu kaffe wow kino ki zino bazita maternity pants zino empale omukyala ow'olubuto gy'ayinza okwambala nti ennaku zino omulembe mugumanyi wetugira ne twambala ku mpale kati omukyala wabeera lubuto empale nebeera bweri empale ebeera etya empale ze tumanyi zibeera west nti omukyala wabeera lubuto tayinza kwambala mpale eno bweti kubanga eba emunyiga olubuto wansi eba emunyiga toyinza gyambala ate olumu obeera n'empale bweti eyinza oleeguuka ate nga si kituufu kakati omukyala ow'olubuto alina okwambala empale bweti erina akalinanga ka extension waggulu nti wayambala empale kino kikoma mu kiwato nga mulowa abdominal muno kati olubuto lwaffe ne lutuula muno ate kana akantu kali elastic kagaziira ddala tukyakola soko veyo katono pretty kakati soko dero katono nnyo gende wa anti wali gende wa anti baby soko gende wa anti kale tuulaawo no problem tuulaawo okay wadde kyanyonyola kati empale eno engeri gyeri elastic eyambira ddala omukyala ali olubuto okubeera kubanga lutuulamu bulungi kino kikoma mu kiwato nga wano katugereze ku pretty yasazeewo okubeera wano
Komanga wano. Mukabuto wansi. Ne lwambala wano ewati. Ne wambalibwa wewati. Okay. Bannange. Omukyala yenna ali eyo. Omukyala ali olubuto. Omukyala akirowooza nti essaawa yonna omwana ajja. Empale zino mujje muzigule mu Brand Shoppers. Tewaliwo mugenda zisanga wano mu Uganda walaga. Ekitegeeza nasooka okufuna otula Emma agenda kwambala kino. Eyo. Weesirikire. Eri kwambala bigonesi. Eno y'empale buli omu gy'alina okwambala omukyala ali olubuto. Okay. Ekyo kifunye bulungi nnyo. Ekyo mukitegedde banne Brand Shoppers UG 0707 86 74 77. Kyolina okukola kiri ekijjangu ogule engoye maduuka gali certified. Mwabakola zi baby shower. Mukyala Calvin. Njagala gy'ogule ennywanto z'abaana wano ezikola kala. Nezino engoye n'okulabya eggulo nga oyambadde maternity. Njagala okyuseemu. N'obupale buno obulala. Buno bwa kibbo. Nabwo bwa mbuto. Kati oyinza obutayagala jeani n'oyagala okwambala empale bweti. Zino empale ziwa emirembe abakyala ab'embuto bannange. Okay. Teweesiba mu bulegingi. Legingi ejja kunyiga. Ejja kunyiga ekumaleko emirembe. Ozaala omwana ng'omuto gukyamye. Lwa legingi. Omwana afune omukyala ayambala empale ennene obulungi ng'omwana yeegazaanya nga naawe oli fayini. Kwegamba nga mwana tewali anyigiriza munne bulamu. Mama tonyigiriza mwana n'omwana takunyigiriza. Okay. Zino z'empale ze twetaaga. That is nice. That is nice and wonderful. Ki ekirala? Kano bakayita Betadine. Intimate form. Kano abakyala mwenna abali eyo. Omwana omuwala abaana bagenda ku ssomero. Okay. Abaana abakuzeekuzeemu buli omu yeetaaga Betadine kubanga eno intimate wash ate era ng'oyinza n'ogifunamu intimate form. Okay. Form eringa ekyovu. Then wash yegalinga kali water eringa mazzi like water. Yeah. Then water n'ebyovu. Kakati kano ekirungi kye kayina kajjawo ka preventing okusiyibwa abakyala. Ebitundu by'ekyama. Ka preventing then ekirala kye kayina kajjawo abantu omuwala oba omukyala okuvamu ekiswa ekibi nakyo ki preventinga. Mojja keetaaga ka intimate kano bakayita inner wash. Yeah, bakayita inner wash. Ate kale recommend. Kakunaaza mu bifo byaffe eby'ebbeeyi. Kitegedde mu bifo bya bbeeyi. Ebifo byaffe bya bbeeyi. Omanyi ekisobola okubeera eky'ebbeeyi ku kitundu ky'omuntu. Is the private part. Bayagala bakuwa essaawa. Tugenda kuwa essaawa tofaayo. So this is it. Bino ebintu ebirungi obisanga ku dduuka lyaffe erya Brand Shoppers UG. Kati mbuuzaamu, what is the Christmas offer you're having? Abagula, don't you have a discount to give out? Tuyina discounts ku buli kintu kyonna ky'ogula tugenda gaba discounts. Tuyina n'ebirabo eby'ogaba bannange Christmas tree yaffe omugiraba. Christmas tree. Yes, kamera tegitunuulidde naye mulimu ebirabo munda. Gula ne tukuwayo ku birabo. N'engoye zennyini ebintu byonna ebisinga twabisaze bbeeyi. Mwavudde ku mmeka? Olugoye olw'ebiri lwafuse lwa mmeka? Kibuuzo. Olugoye olw'ena ne tuluteeka nga ku mitwalo 2. Kale twakoze kaka percentage ombulize kugatiremu wano. 50% kitegeeza olugoye olw'emitwalo 4 oba ogenda lufuna ku mitwalo 2. Olugoye olw'emitwalo 10 olugula ku 5. Siba kiri? Yes, percentage wajigabide ku ngoye kuka oba ne kubuna obuntu bu intimate. Okusinga engeri gye tuli mu festival season tugenda kuwa cosmetics na ngoye. Ngoye za kisiwe okubeera available. Ez'abaana, ez'abakyala. Engoye z'abaana n'abakyala zezisinga obungi wano. Engatto. Bale nabagamba you guys work mukolera abaana bammwe. Sindika ssente z'oli Dubai oba oli wa bookingira omwana w'olugoye. Ojja tujja ku delivery lugenje lukola ki gye lugenda. Abaana babo bambale engoye ez'ebbeeyi. Olaba kati engoye nga zino omwana president z'ayambala.